Manji genkuletedde kyoba ino okukola kimu soka video eno berenga ojimpeera like munange nfuna amaanyi agabeera nti nate nange ngakuwa ngamba amawulire oba olugambo lwaffe lwe tulina ssaawa zino tutandikidde wa Dr. Jose Chameleone munange gabadde maziga merere ng'ali mu kusiibula Weasel ssaawa yonna Weasel munange agenda kubeera ng'ate atuuka mu ggwanga lyattu Uganda omulanga gwe gwawuliddwa era Sandra Teta munange kansubire nti weetegese bulungi kubanga omusajja amaze emyezi kati ng'esatu okitegera nno naye nga gabadde maziga bambi nga Dr. Jose Chameleone asiibula muganda we ayitibwa Weasel wadde ng'era amwebazizza avuddeyo ne ku mutimbagano n'abeera ng'amwebaza n'amugamba nti weebale kunzijanjaba era nsiimira ddala bw'atyo n'ate Dr. Jose Chameleone wavuddeyo n'abeera ng'asiima Weasel naye ye Palaso yagamba tagenda asobola kugenda kujjanjaba Dr. Jose Chameleone mbu alina ebivulu bingi byabadde yakwata sente zaabyo nga tasobola kugenda kujjanjaba kati tulinda tulabe ate omulwadde ani amuliko okitegeera bwe bityo nno we biri bwe tweyongerayo munange Suna Beni atolooza tagudde mu bintu bannange ensonga ezimu oba ebintu ebimu bitutuukako ate munange nga waliwo ebirungi bye tugenda okubeera nga tufunamu Suna Beni afunye ekyapa ekyokubiri kivuddewa ani akimuwadde Infotrust yavuddeyo n'abeera ng'amuwa ekyapa era munnange ettaka lino lirimbalala bwe bityo nate we biri nga woli mu kulabaawo nga CEO owa Infotrust ali mu kukwasa Suna Beni ekyapa kye okumunaazaako ennaku ey'ebizibu byonna byabadde ate ayitamu akatambi keekano omukulu ali mu kulonda kyapa alonze ekyapa namba 10 Ngate tunayongera okiriza mbere nga mbuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga sooka obeere ng'ate munange vidiyo eno ogimpeera like ate n'okubeera ng'osubscribinga sooka okikole kati webale nnyo kale tutandise ne Dohamada Namawejje Muton Nabire Justin Kuganyira Amot tulina Adija Nkawesi Norin Aisha Kawala tulina mukwano gaffe ayitibwa Shomugisha tulina Open Mind Muwanguzi Betty Nidanida Akik Irene tulina ayitibwa Jane Nachanja Bagonza Colin tukutumideko Hawa Tamale tukutumideko ne Margaret Nassali nawe tukutumideko katubere ngate tweyongerayo pressure munanga akomyewo ba pressure 24/7 munange akomyewo nankuba mpya azemo okusabula munange nga bwe yakola lulika akati nno mukuzuukuka azuukukidde mu ba wa Gloria oba baby Gloria gwazuukukiddemu avuddeyo n'abeera nga amusabula bana abadde beerabidde pressure yoyo gwe ngamba avuddeyo n'abeera ng'ate asabula ba wa baby Gloria akatambi keekano ono guy afaananira ddala account balance 00 afaananira ddala statement egamba nti omuwendo gw'ensimbi gw'osigazza mutono ddala tegusobosa kukozesa nkola ino. How can you engage a girl when you're broke? Negweba engage nze naye she's broke. Mu kifo ekyokufuna omusajja amujja mwaka akamotoka ke akalinga akayumba k'embwa akamotoka ka Romion bamugulira Range Rover ali awo ali mukubukana na bulinzi lwakuba akalinzi kamuwomera n'akengaginga nawe otupostingira social media yonna eri kuggwe tulaba akasajja akatayi. I thought they proposed to you with a Range Rover. Naye nagenza okutunula nga ne bakuproposingidde ne kadamand drink si kadamand oba mwakajje mu Gazaland akasuti guy ke yambadde saakategedde obulevu bwe si butegeera endabika yetesanyusa kwegamba kati gwegala kuba bazaddewo burden batandike n'okulabirira bbaawo instead of getting a rich man you're here running around with small boys. Mulokole
gwetereze funa omusajja agenda okusasulira enviirizo agenda okusasulira obwannamyeko z'obwo si byakuzungano na bulenzi bwogenda ate umala we broke up mutumanyire nga mutupostingira ebitakwatagana yakwengeji nze kati ezo okukyala agenda kuzijjaho ovuga emotoka yitavuga ali kufutusubeshi muri wanene mutusirwalirako love zamwe mugende mutijukanire muri kiriza tubelenga tugendako ewa Abitex munanga avuddeyo nasekerera Haji Kamoga mugambye kati wali munanga oyagala okupa ekyapa ky'omwana ng'ofaaki era Abitex avuddeyo nayo kagamba nti nedda Keti alimba ebyo byali mu kugamba nti no munange esimanye ensonga yaziyingira mu buyingizi nga tayina muntu yenna amugambye nti nedda okusinza ku Abitex avuddeyo nalo kagamba nti no Kamoga yandibanga yasasula promoter Keti mbwabere nga ayingira mu nsonga zino nga munange Kamoga oba Haji Kamoga tayagala okuswala katukuwa akatambi kwekenenya nnyo ddala no si Kamoga oyinza okubeera nga katongole kafeero naye ekigambo kye bayita bamutani Kamoga erinnya ebbi lyamwambadde tekirimuvaako ekyo kyagenze ku likoti naye tumwebaza nja kwebaza ni Kavuma Musa Kavuma Musa kimanyi naye teyayingiddewo nti yadde alumirirwa nnyo sirowooza nti asobola okuyingira teri alumirirwa talina kigendeero alibaga Haji Kavuma mbu yabadde eyo n'alaba nga kimukutteko tugende mpolampola bwe yabadde awo n'alumwa nnyo nagati bannange ensonga za Suna Beni ne Nambwali ne Kaguma alina okuba nga Haji Kamoga yakkiridde kasawo ku lw'essingo n'agamba Haji Kavuma ntetenkanyiza embeera eneve mu ddiiro ekikulu kya byonna nti Suna Beni yafunye essanyu n'ekyo njala okugamba n'abaaba yamusonyiye ne bamuwayo akayumba ku lw'ebusaabala naye nga n'omwana wa Suna Beni n'ekyo njagala okugamba Nambwayi olunaku nga bumanyi abasajja betukombooleza muno Nambwayi tayinza kukera ku makya n'asulako ewa Suna Beni otulo ne tujja bagamba era alumidde ku musota nkugambye Nambwayi essaawa zino n'abayita emmanja gyotereka ebyapa okubira bukubizi poliisi ne Kamoga waako wadde Suna Beni yafunye obwenkanya naye ekkooti y'abantu yamaze kuteeka Nambwayi ku kalabba n'oyo Kamoga ku kalabba essaawa zino osobola okukera ku makya n'ogamba naye Suna Beni ebintu biwedde bulungi nnyo kannoonye ku bantu abananguza ettaka n'onoonya Kamoga musajja nkubuuza osobola okugenda n'ova wano nabagandi bannange musajja mulungi nnyo Kamoga kaŋŋende ngula ettaka ewa Kamoga kisoboka puleesa yamaze kumusukkako nekyenjagala obumanye nti wadde yeekubye mu kifuba naddiza Suna Beni ettaka lye n'ennyumba ye n'ekyapa kye nekyenjagala obumanye nti Kamoga ekyo kyagenze ku likodi nti yali akozeseza olukujjukujju ng'ayagala kubba ettaka lya Suna Beni waliwo emabega ebiri bagamba nti Nambwayo bakola ne Suna n'ayongerezaako ku ssente zagula puloti okuva wakojjaawe mwami Kamoga kaakati kyenjagala okugamba kyogamba Suna Beni yagwa eddalo kyogamba nti yali yagwa eddalo okugamba nti bannaye batwala enjuya kiba kitegeeza nti waliwo olukujjukujju olwakozesebwa wakati wa Nambwayi ne Kamoga. Honorable Nsereko kyakoze President Yoweri Kaguta Museveni amusabudde amutabukidde akatambika kano abakulembeze bonna mu byafaayo byonna bye tusoma Mungu bw'anaaba anaatera okubajjako Arusi Entebbe kyasooka okubajjako asooka kubaziba matu na kubaziba maaso baba tebakyalaba baba tebakyawulira beeriraanya abantu abajega ng'abantu abo tebayinza kubawabula okujjako okubawaana ne Pulezidenti abakuliraanya abasinga mu kifo ky'okuwabula bakuwaana buwaanyi gw'osinga era ensi yonna eraba ggwe Mukama waffe era bw'oteekako live ng'ogenda okulanga gw'osinga wallahi baatendereza Gaddafi abasajja bonna ng'alina batabani b'ab'amaanyi Gaddafi yalina abaana nga bonna bali magye Saiful Islam
Saadi Gaddafi bonna bali maje nayo wallahi Mungu yagenda obasasanya ati tokyalina gokyalabako. Kamisi Gaddafi bamukubala pigi n'asaanawo ng'alinga ebisiriiza. Kamisi Gaddafi mutabani wa Gaddafi bamukubala pigi ekikompola n'asaanawo ne bazzukulu be. Mazima. Saddam Hussein al-Tikrit yali musajja w'amaanyi. Bagamba nti Saddam yeeriranyanga empologoma nga ze zimukuuma. Ng'era ayina eggye lye bayita Fedaini Saddam, ffenna twalirinda. Saddam yalina ba Republican Guard naye wallahi bagenda omukimako aba coalition. Saddam bamukukunula mu kinnya wansi ng'ameze ebirevu yenna ebirevu birimu n'ensekere. Buli omu n'abuuza nti ayina Saddam Hussein, Saddam aliwa? Naye nga wallahi akasajja akamuwaayo ke kasajja akaali ku faamu ye akaali kamukuuma nga kamuweerayo ku ssente mmeka miliyoni za $5 zokka. Baakawaako emitwalo 5 egya $, nabwo ne bakasimula essasi. Wano wembuliza abantu nti most of you say that you want change, but how many of you are ready to change? Most people want change, but they are not ready to change. Dynamism. President, you're still presiding over this nation. Ngomanya abasirikale bobote bino byennyini bye bakolanga. Soma akatabo ko gwe kennyini, sowing the mustard seed. The pain obulumi abantu bwe bawulira. President bakunnyonnyole kyenkugambye. Lwaki abantu bamwe balowooza bagenda kutambulira ku ttaka lino nga balowooza bayinza oddikoleramu olwatika? Mazima. Kiki mugenda okuva nakyo ku nsi? Allah yakola ensi eno nga temugenda gikungula kugijjako kintu kyonna. Lwaki mubonyaabonya baana Adamu? Lwaki mubonyaabonya baana Adamu? Lwe banaakwata byolekedde abazzukulu bo n'abaana bo n'abaana bammwe nabyo ne babitwala kwekube mu kifuba. Bwe tutambudde obadde mulabi mulungi wole kwekumira ku Newspack channel, sooka osubscribinge mukwano gwange omulungi w'omaliriza onyiga n'akadde ka notification kakuyamba okuba nti nno bwe tuba tutaddeyo video obeera ate otegeezebwako n'obeera nga mawulire tegakuyitako. Likinga leka obakabwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba naye gyekuumireko ssaawa yonna tujja kukomawo n'amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo.